Tamale Junior mu kaseera akatono ennyo afuuse irrelevant. He is irrelevant to the world. Kakati alina okufuna abantu be yeekwatako ateekewo embeera emufuula relevant. Naye omwana asanyuka nga ye yatta kitaawe. Omwana akudalira bamulekwa okulya amabugo. Tuli eno sente twazifuna. Nafuna amabugo. Nawe atafuna amabugo lindako ajja gafuna. Kati ebyo byonna abantu bakusoma obwongo. Namanya nti ono talina kyatukola ki? Kyatugamba. Kati bw'amala okuba nga talina kyabagamba atandika okubavaako. Nakugamba nti Muzeeyi Tamale mirundi ekyamufuula ow'ettutumu oba ow'amaanyi. Ekisooka yakolera mwami Museveni. Liri Puzzle talina influence ku nsi eno. Era Liri Puzzle ne bw'alya ssente ze siina kye mubanja, siina nnyo kye nnyinza nakuddawo nziraawo mbu Liri Puzzle simanyi yalidde ssente, simanyi Liri Puzzle yavudde mu struggle, simanyi Liri Puzzle yakoze bw'ati ne bw'ati. Okubeera kwe mu struggle n'obutagibeeramu, it has no impact. Liri Puzzle? Yes. Liri Puzzle okufuna abantu okubeera nga bamugoberera bino byasiriwadde n'akuba oluyimba olutalina makulu. Omuntu w'otuukira okwevaako ng'olina Nazaala, olina nnyoko, olina abantu, olina abaana, olina n'otandika okuyimba ebintu ensi bye yalibadde esuubira nti bisembayo ku muntu atategeera. N'otandika okuyimba ebitundu by'ekyama nga gwe ze nnyimba z'okola ki? Zoyimba. Kati okyayinza konvinsinga muntu ki nti olina ebigambo ebirungi ebikyusa eggwanga. Olw'okuba naye kennyini akimanyi nti talina makulu y'ensonga lwaki asobola okukola statement bw'etyo. Nti nze wa Museveni ndyayo ssente bwampita nzirya, ne wagundi ndyayo ssente, because he knows he does not lose anything. Kyagulanyi yakola ensobi nnyingi mu kutandika struggle eno. Naggula ekifuba kye to almost everyone. Yes. Bobby Wine opened up his arms okuhaginga buli muntu. He embraced almost every individual. Ng'alina essuubi nti abantu bali mu kuwahaga bonna balowooza nga bw'alowooza. Tweyanze Nekati mweyanza ki? Simanyi essimu yange wadde olumika ssebo. Simon ogamba otya? Nze ndi bulungi. Siira mutawaana. Essebo. Era ndi mulamu. Twagala nnyo okubeebaza mwenna abatwekuumirako n'abatuteekamu ensimbi mu ngeri y'enjawulo. Tumanyi okubasembyayo. Leero katubasoose leero. Sheikh Lubega, weebale nnyo Lubega Said, weebale okuteekamu ensimbi zo n'okutukkiririzaamu ng'emboozi mu UG okubeera nga tutegeeza eggwanga nti oli musajja mwesimbu ddala. Weebale nnyo abagenzi ewuwe, musajja mukubi wa kitabo kabisa, era byakola byonna muzuri sana. Lubega ali ku 075 599 167. Walina okusomozebwa mu by'emirimu. Yes. Olina omulwadde. Mumbeera yonna. Tebitambula bulungi, bisoma bino balina bisiraani. Genda musomeko ku dduwe ebintu bijja kutambula bulungi. Sheikh Lubega is a spiritual man of God. Amaka gatabanguka byonna ensonga zonna bazikwasaganya bulungi side eyo. Bannaffe aba Dela Torre Football Academy. We bali bannaffe basangibwawo mu kyalo kyaffe Luweero. Mugende mutwale abaana babagunjule naddala mu nkola ey'omupiira. Talanta, kusamba mupiira, kubaka, basketball, balina gym ennungi, workouts. N'abatali baana koberegwa omuntu omukulu nga nawe omubiri gwakusobako. Wenna okuvala wazaala omwana omubereberye wafuuka ekizibu. Kwegamba wenna oli awo. Wafuuka emmere genda bakamule emmere yeveemu shape up. Bagenda kugamba nti gwa shapinga ddi omanyi nange wano wendi na shapinga nembeera nga bwondaba. But you guys, let's go to let's go to the Dela Torre. Abagaliza abaana baabwe talents kubeera nga ziyitimuka. Abaana abo webali mugende Luweero bajja kuba bakolako. Bannaffe ba Segvic Tours and Travel. Ubujambo bukubawa.
Segvic Tours and Travel, Segvic Safaris webali nnyo era nga batwesigisa okubeera nga tutegeeza ensi yonna nti gwayagala empapula kutambulako wano n'ebweru w'eggwanga ojja kubanga obakwatagana nabo basangibwa kwa Rua Park Plaza mwaliro gwa 2 room F2643 wali mukulu Lwanga ajja kubanga akuyambako gwayagala visa ojja kugifuna gwayagala ticket ojja kugifuna ayagala bookings eza hotel bakakasa bulungi nti entambula zo zibeera maridadi sana ye Segvic Kumboz Muyuji Simon Sebo lili paza ebintu bya mutabuseeko yakava mu nkudi lili paza abadde ebbanga lyonna nga ayogera ku social media kwali nnyo era nze mbadde ndowooza nti oba yafuuka na bloga naye musajja wali muyimbi tumumanyi bulungi nnyo naye kakati yafunye obuzibu lili pazo yali ku TikTok okwo nga omukulu amukyaziza Kabaata no ne Kabaata amukyaza bulijjo ne boogera naye emberebezi kwe yava ye yakyaza Lumbuye ku chano ye lili pazo nga yakyaza Lumbuye yamwinvitinga najja ne boogera kakati mu kwogera awo bingi bye bayogera lili pazo nakola statement n'agamba nti ye yali alidde ku ssente wabagenda basali musale atuke n'okulwala yafuna milioni 3 kakati nagamba nti ezo yazidya naye nagamba nti ye teyazidya mu kugamba nti nno yazidya ng'agenza oba kukyuka oba kumukozesa kintu kirala kintu kyonna yagamba nti akuba luseke lwe era n'agamba nti ne bwe bukeera enkya ne bamugamba nti kugenda wa mwami Museveni president w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni agendayo n'akubayo oluseke era agamba nti ye ne mu kugenda agenda alina abateeka na ku live TikTok nagamba nenze mulaba ngenda nengenze kubayo oluseke lwange ngenda nagamba nti ye takirinaako tabbu kakati mu mbeera eyo mu kwogera bibagana ne Lumbuye bena ne biggwa kakati awo abaana gabo bamanye ne bamulengera Kumalu Kiseka namwambalira olutalo luli ku TikTok luli ku social media lili pazo bamutwala Lumbuye akyali waffe oba yadda waabwe ewammwe wa of course akyali ku struggle side oba yadda mu beesiimi bwakiraga nti ali mu struggle Lumbuye bulungi nnyo Lumbuye yennyini original ali ku struggle wing nnyo then nze nja givaako oyo ateekayo video n'asekerera principal n'akola ki akiniguka oba bagatta bigatte oyinza okukulaba naye nga kagatte omanyi olaba ku social media okwo okulaba bw'olaba nga video waba video gy'oyinza okulaba ezimu toteekeddwa zitola nti ziri serious because abaana bamanyi okugatta obu video siku Bobi Wine yekka siku Lumbuye yekka niye bamanyi okugatta ku mwami Museveni ebigambo bye nenga sibe ebituufu byayogera naye nga mu kugattagatta awo kabiri ne Bujingu niye bamanyi omugatta katolo bamugattagatta nga balaga nti avuma General Muhoozi Musumba Bujingu naye omuntu ategera omanya nti no video bagikoze eki bagasengatte kati ne Lumbuye nibasobola okuba nga bane bagattagatta okulaga okubako ne kibateekawo lili puzzle talina influence ku nsi eno era lili puzzle ne bwalya ssente ze siina kyemubanja siina nnyo kyenyiza nakuddawo nziraawo mbu lili puzzle simanyi yalidde ssente simanyi lili puzzle yavudde mu struggle simanyi lili puzzle yakoze bwati ne bwati okubeera kwe mu struggle n'obutagibeeramu it has no impact lili puzzle yes lili puzzle okufuna abantu okubeera nga bamugoberera bino byasiriwadde n'akuba oluyimba olutalina makulu lwe mwagaana okukkiriza nti luyimba lwakwonoona nsi eno kwe kufuna kati attention y'abantu olw'okuyimba oluyimba olutalina kyerugatta ku nkulaakulana ya nsi mu mbeera z'abantu wadde ne mu struggle era abo be bamu ku bantu be tubeera nabo nga nabo batuvumaganya nti daba bali mu struggle daba boogerera struggle omanyi ekintu kino liri puzzle y'omu ku bavumaganya waliwo abantu b'otambula nabo onfuna bulungi waliwo abantu b'otambula nabo mu layini omunaga nti Mayanja nno alina abantu ab'obuvunaanyizibwa yes onfuna bulungi kiringa Mayanja olwayo tubeere just straight enough ng'ogenze ku mukolo gwo ogw'okwanjula ng'owerekeddwako mikwano gyo abayimbi nabanga bali awo
ng'ali ku mukono gwe ogwa kkono. Kapere Kozi ne Kapere muyimbi. Nese bwe yayimba. Njagala abayimbi ab'amannya. Ab'amannya. Njagala nti sayidi eno ninayo Kazibwe Kapo wange. Waliyo Kabako. Sayidi eno olinayo Lili Puzzle. Ne bajja ku mukolo. Sayidi wali Eddie Kenzo. Yo group ndala ndi ku group eno. Group eno ya Kabako ne Lili Puzzle. Ne Lili Puzzle. Abantu basobola okukubira enduulu nga nnyingi. Naye nga tebakubira nduulu olw'okuba nti ozze ne basereebwa ab'obuvunaanyizibwa. Wabula nga basunga bagamba nekiki kino ekigenda okubaawo wano. Otegera ekintu ekyo. Nina phrase gye nandibadde mborrowinga naye yinza okuwulikika obubi ate saagala ku insulting abantu be tukola omulimu almost nga gwe gumu. Naye kangikozese. Bw'okwata ekyokulya eky'ebbeeyi oba ekiwooma ekirabika obulungi kyattracting enswera. Naye n'ekiwunya ekivundu kyattracting enswera ezisinga obungi. So at times waliwo abantu abamu nga byonna biba biwunya naye nga kiwunya bubi ne kyattracting enswera ezisinga obungi kati oli ne yeekalizaayo. Naga oba mulowooza byennyimba bifu bano abantu bonna baagala ki naye nga abantu baliwo okusunga buki busunzi. Kakati I don't see him as a soldier mu struggle. Lili Puzzle. Yes. Omuntu w'otuukira okwevaako ng'olina nazaala, olina nnyoko, olina abantu, olina abaana, olina n'otandika okuyimba ebintu ensi bye yalibadde esuubira nti bisembayo ku muntu atategeera. N'otandika okuyimba ebitundu by'ekyama nga gweze ennyimba z'okola ki? Zoyimba. Kati okyayinza convincinga muntu ki nti olina ebigambo ebirungi ebikyusa eggwanga. Era oba wakukyusa ggwanga olikyusa oliteeka ku sayidi ki? Saagala abantu bankyayire bwereere nate bwe muba nga muli bakunjagala olw'okuwagira ebintu by'ekisiru munkyayire ddala. Lili Puzzle ne bwakwata ssente n'aziriira mu luggya lwa State House simulinaako mutawaana. Ne bwe bukya ku makya n'apoozinga ng'atambula ne His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Ne bwakubanga bali mu swimming pool nga bawuganaga nti omusajja nze muyina ate ffenna tuli bwereere. Tewali mutawaana. Okitegeera? Era talina kyayinza kukankanya olw'okuba naye kennyini akimanyi nti talina makulu y'ensonga lwaki asobola okukola statement bw'etyo. Nze wa Museveni ndyayo ssente bwampita nzirya ne wagundi ndyayo ssente because he knows he does not lose anything. Tugambye nti ne bwe bakuba ekifaananyi nga puzzle kubanga era be bantu ba president beebo naye alina era obuvunaanyizibwa ngani Eddie Kenzo muki Kamiliyoni muki muyimbi naye babuvunaanyizibwa. That is one line. Abantu bonna bw'oyogerako mbuli ayo wa struggle. Tewali. Simanyi naawe wabulwa kyolya oyagala kulya. Simon tovuga gunziza wantu bonna already beekweka naga nti eno struggle waliwo abajeekwekamu waliwo abambala amaliba g'endiga naye nga misege gyennyini egiwedde emirimu. Omuntu ng'okola ekintu ekitali kya buntu mayanja omuntu w'otuuka okuyimbira ebitundu by'ekyama nga gwe kyekintu ky'oyimba olw'okwagala okufuna ssente naye ate ogende wa Museveni kyekibeera ekizibu. Omuntu eyeevaako naga nti nze oba kuyimba bitundu bya kyama kambiyimbe nze kasamba nga nfuna ssente mbu naye ate womuga nti wa Museveni wezirimbwa ayinza obutagendayo oyo naye nga tumudisikaasingako naye nga tumufisiza obudde naye ng'aliira abantu ddata era nze nsaasira abantu abafolowinga abantu modola ebyo kati ofolowingi Lili Puzzle akuyambe ki omuyigireko ki gwosobola okkeera n'okwata omwana onoga mwana wange nkwegayiridde Katonda bw'akuyambanga n'okula nkusabira kuwa omukisa obenga Lili Puzzle gwosobola kimaliriza naye yayimbayo akayimba k'amagezi ebitabo okusoma ebitabo. Omuntu bw'oba omugezi obugezi bubagenda kugumiikiriza. Kati bw'okola ebyamagezi 8 n'omwana otulaga nti ate zino 20% okola ekyobusiru ekibuutikira n'osigala ng'oli proud of it amazima ga Katonda mu ggulu 8 kyerabirwa
ekinana kyerabirwa yali muyimbi mulungi naye at times wetago kati omuntu atagumiikiriza mu music oyo ayinza ogumiikiriza mu politics tasobola ekyo nkyenyini kyoyogedde ye kenyina muwulira nga yakola statement n'agamba nti bali bagenda ambalala bwe mba serabidde nga bagenda ambalala naye bali mu motoka yemu ne Kabakko era embala gye bali bagenda mulaale ya Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ab'ebyokwerinda ne basanga ekidu ky'ab'ebyokwerinda ne babayimiriza naye mbu omukulu yali akoze ku kikwekwete ekyo n'agamba nti abala bonna mu baflashing ewo okujja ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ndoza nga kyategeeza nti mubakube na biki bwe bityo mubakwate kati liri pazo n'agamba Kabakko n'amugamba vuge motoka tuduke tuve wano era n'agamba mbu y'okuva olwo struggle yagivaamu yagirekera Bobi Wine ne Mwami Museveni kwa besobola bo balonagana byabwe naye takyakola ki takyakirimu neyo statement sobola kugiborrowinga si ya mazima wabula agezaako okulaga ensi eno nti ali nnyo mu layini ya Kyagulanyi mufuna bulungi wadde nga ku mutima akimanyi nti asobola okusuubula Kyagulanyi n'afuuka ekyamaguzi gy'ali nali njogerako n'omuntu omu nga neemulugunya nalina okwemulugunya kwange okutonotono naye ate gwe nagenda okatudisikasingamu yali muntu mukulu nampabula nnyo nangamba nti Kyagulanyi yakola ensobi nnyingi mu kutandika struggle eno naggula ekifuba kye to almost everyone. Yes. Bobi Wine opened up his arms okuhaginga buli muntu. He embraced almost every individual. Ngali nesubi nti abantu bali mu kuwahaga bonna balowooza nga bwalowooza era bali mu kisinde batambula nga bwakola ki nga bwatambula. Naye amazima ga Katonda mu ggulu ebitundu 9 ku 10 abantu Kyagulanyi be yasooka okubeera nabo bonna baali banonye masannyalaze kugenda kukola byabwe. Baali banonye masannyalaze kugenda kukola byabwe. Era abamu bakozesa ebifaananyi ebyo okola bye baagala. Abamu bakozesa ebifaananyi ebyo okuyisaawo ensonga zaabwe. Okitegeera? Mwabyo oyo mwakolera statement eyo. Mwavayo naga nti nzono mumanyi okumanya mumanyi nayimba naye n'oluyimba. Gwe Simon alowooza nti omanyi Bobi Wine mpayo yadde ekifaananyi ng'oli naye. Ensi y'ensonga. Era abaana abo bonna bwe baafuna chance erya ssente ekyo kibakozesa. Mulabewo asooka kuba mukwano gwo. Mulabewo Bayibuli egamba nti omulaba anaabanga wa mu nnyumba yo. Eyo Bayibuli bwetu bweyogera nti omulabewo anaabanga wa mu nnyumba yo. Mulabewo tayinza kuva bweru. Mayanja, your best enemy is me. Ekyo nkikugamba nga ndi maaso ku maaso naawe. Mulabewo asinga mu nsi. Aba mukwano gwo. Yeze. Toga nti yaba mukwano gwo tali eri tali wala. Olunaku bwe bukya ku makya nga waliwo omuntu ayagala okuwa mayanja obutwa. Nze mbukuwa olwa trust gyonninako. Okitegeera? Kati oliawo otuddaawo tomanyi nze kikyemba nkubalira. Era sayimo nze kizibu nnyo omuntu kizibu nnyo okumitana nti omanyi olina obampa business kizibu nnyo omuntu okungamba nti jangu wano nga simumanyi naye gwe bwongamba nti omanyi Geoffrey ne bwe ziba 8 anti nzija emisene miitirivu nnyo. Kakati n'abantu bano abasooka okubeera ne Kyagulanyi baagala nnyo okulaga ensi eno era bategeeza mukama waabwe Mwami Museveni nti bamanyi Kyagulanyi n'okusinga omuntu omulala yenna. Kakati bw'afuna chance n'afuna ku bantu abasobola okumugobera ne ku TikTok nga bw'agiteekako live ng'asobola okufunako abantu nga 678 bw'ateekayo ka YouTube bw'abayita mu bintu byawe eby'ekisirusiru ng'asobola okujja. Balimba gavumenti nti bamanyi nnyo Kyagulanyi era basobola okumukuba. That's why they are proud of the statements. Nga baba babuzaabuza. Okitegeera? Naye waliwo abantu abatasobola kunzija ku mulamwa. Bwe kakyanga omuwulira ng'ayogera ebintu byonna mpaayo statement emu eri constructive gye wali owulidde ng'eva mu kamwa ka Lili Puzzle. Omanyi nti omusajja oyo olunaku olumu yayogera ekigambo ekyamakulu. Ng'ogyeko bino ebyokwogera abantu ne basika ne bakyamuukiriza ne bakyamuukirira. Bo balowooza nti abantu baba basanyusa. Naye omuntu osobola omusangaawo nga yanoonyeza dda renti nga yamubuze n'ascrolling essimu ye n'aseka. Kati gwe nolowooza nti okoze kyamaanyi nnyo.
So liri puzzle naffe situkuyinaako mutawaana genda lya ne byolya tambula ne byotambula kola byokola naye kizibu nnyo okubaako kyogatta liri puzzle ekizimba eggwanga onfuna bulungi kizibu nnyo okubaako ekintu kyokola ekizimba ki ate ebintu bino lwakuba nti abantu abamu twerabira sente ozaagala leero naye ozaagala n'enkya olwaliro mayanja kino nkikugamba n'endabula n'omuntu yenna atulaba tokolanga statement ekuwa sente olunaku olwaleero ng'olunaku olw'enkya ejja kuba ekuswaza tokolanga statement ekuwa sente olwolwaleero ng'olunaku lw'enkya ejja kuba ekuswaza ne bwe zibanga nnyingi zitya osabanga katonda n'akuwa omwoyo ow'amagezi n'olya kitono olwaleero naye nga n'enkya ojja kutambula abantu bakukubire salute actually leero siibako enjala enkya bakusalutinge than okukkuta leero enkya n'ofuuka ekivume omu yali 5 busente butono nnyo gw'okimanyi nti omubaka yali 5 olunaku olwaleero ezimuyombya okimanyi nti buli bw'oba ng'oyingira paalamenti ofuna sente ezitaka wansi wa miliyoni nga 3 kubanga kubako ez'emmotoka kubaka awo bisosososo awo kwekubako nfuufu simanya ki kakati omuntu nga bulijjo olya 3 ako kumpi sikeekawumbi ne waliwo yali amugambyeko ekigambo kyonna banga lyabadde commissioner leader of opposition okulembera obukiiko bonna byabaddengamu ebbanga lyonna zibaddenga bimuwa ssente naye kino yaliya ekitali kituufu era ng'abantu beewuunya naga nti omugagga asesemye eki omugagga asesemye atya entula omusajja gwe twetusuubira okusanga ebifi by'enkoko ng'ate ayiise doodo nti yali ekintu kyatasobola kudifendinga lunaku lwaddi lwankya kati kyekimu ne bana abaana era kankozesa omukisa guno ogwogera ku musiki waabwe nti kibi nnyo olwaleero okuyimba oluyimba basobola okukubira enduulu n'okola n'ekivulu n'ofuna abantu 2-3 oba 2-3 ne bakusuubira nti ofunye miliyoni nga 2 oba miliyoni 3 ku lunaku olwo naye nga bw'ojjako expenditure bw'ojjako eza bitex bw'ojjako ezani ogenda kuddeeka ne miliyoni nga 2 nalaba gundi wano ng'ali ne kadima ku gundi ku beat bajjo n'agamba nti nno Mick Wine fine abantu yabafunye naye tiyagenze na ssente tana sente ziyakoze tiyakoze de n'ekikumi kati kiriza ne kinzizayo nti bulijjo baba batulimba nti bakoze nga tebakoze because Mick Wine tulaba nti nno abantu yayingiza babwerere basasula naye ate ekifo kyajjula kyalimu abantu bangi ekyo ngenda kyanukula naye kamalize kiri nti owemudde abantu obayimbidde ennyimba za buwemu oyonoonese ensema z'okumalamu okulaba obwongo bwo nti tebutegeera ate nga n'essente tozikola ki tozifunye nga n'essente nayo tozifunye kati olunaku lw'enkya ogenda okutuuka mu bantu nga ofuuse kisekererwa naye nga nekiwali onoonya tewakifuna nkomyewo ku kibuuzo kyo bw'okola ekivvulu n'ofuna abantu Mick Wine be yafuna ssente tekitegeeza gate collection ssente tekitegeeza gate collection okubeera nga gwe Mick Wine nga walina abantu 1.5 abazze mu shoyo ekyo kyokka kimala okubeera ssente gy'oli okitegeera naye oba ku mulyango tofunyeeko yadde olw'ataano bwe njogedde waliwo omunaffe asesenaga nti 1.5 Mick Wine yagujjawo sebo baali bameka suuna No, let me defend my point. My point here is nti okufuna abantu abangi mu show ne bw'oba totadde ssente 11 mu nsawo eya enamba gy'oba ofunye ey'abantu buba bugagga okitegeera nti Mick Wine gubadde banonera 20 oyimbe mu kabaala kati ogenda kutandika ogaye nti ab'ekireka mu mpeeyo akamu ekitundu era bakakuwujja oyimbe okitegeera lulinga wobadde oyimbira 3 kati ogenda kusaba obubiri otegeera ensonga yange ze ssente z'oba ofunye
era promoter alwana nnyo omuyimbi alwana nnyo mu main concert ye ne bwe kiba kyetaaga kusomba abantu abasomba bajje afune social capital. Yes. Abantu abasigira ekifaananyi nti nze abantu mbalina people following me. Waliwo abantu abagenda awantu olw'okuba waliyo abantu abaki abagenzeeyo. Mukwano gwange omu yatandika essomero era yali ankubirako ng'alowooza ninga ye. Nanga third term etuuse muganda wange watandika essomero nenze omwaka ogwasooka nayinawo abaana 20 okuva mu term esooka mpaka mu yokumeka. Kati nalina okukola speech de kati nakola nengende ewa mukwano gwange omu nanjazikayo abaana 50. Kati nembaleeta ku ssomero era tamu eyokusatu ne basomera bwereere ne tutraininga music kati ne tuyimba kati nenzigulawo geeti abantu bangi bwe bajja ne balaba abaana nga bangi ne bampa abaana. Nesinga nakola speech denga nina abaana 20 abantu balirowoozezza byakusaaga sirina naki. Nabaana kakati eyongezeyo bwenzi kuno ne yakyakulabirako. There are people who come to you because they see you have a lot of numbers. Nawe ng'omuyimbi oba n'amaanyi singa okola ekintu ne kivaamu. Era ripooti abantu baga amaani wakikubye kyabadde massive. Wabaddewo abantu. Kati oyo essente gy'oba onoonya ng'omuyimbi. Era Gravity kyamukola bubi nnyo obutafuna abantu awo. Waakiri yali gudde gates n'abalala n'abakuba emiggo muyingiremu. Baagaana. Baabula baagaana. Tujja kugendayo musajja wange naye ali mu biwundu bya Kaabegage. So Liri puzzle nyongero kukatiriza ensonga yange. People who follow you is not because you add anything to them. Nebewuunya bwewuunya. Omanyi ne bw'obeera mulalu wali olabye omulalu ku kkubo. Gw'okimanyi nti omulalu bwe yeeyambula abantu bakuŋŋaana bulungi nnyo ne bajja balabeera bannange otegera ekintu ekyo kyokka ate ne wabaawo akabenje abantu ne batakuŋŋaana. Naye ng'ate waligambye nti wano kabenje abantu bakuŋŋaana ennyo bajje bataase. So abantu basobola okuba nga liri puzzle bajja gy'oli naye nga balaba mulalu yeeyambudde. They don't come to you because there is sense in you. You don't qualify okubaako n'omuntu n'omu akukkiririzaamu. You have nothing in your mind that can add to this country. Nkubye nnyo mukwano gwo. Ale ng'ojjeko okuba nti mukwano gwange ate munnabuddu munnange era. Simuninaako mutawaana era ebizibu byonna ebitawanya Uganda biva buddu. Ebizibu byonna ebitawanya eggwanga Uganda. Simon. Bwe biba tebiva mu buddu mwennyini. Era byayita buddu. Nebijja. Simon. Nji. Waliwo yambuza ekibuuzo awo. Era nangamba nti gy'okibuuza Simon oyo. Nangamba nti Simon. Mu ggwanga lino abantu batandika ddi okubanga bo be baagala okusoka okutankuula entalo balyoke abalaba baddemu nga tebagala bala kusoka kubakola ku ntalo nga kyambuza kyekiriwa. Nangamba nti Tamale Junior ali mu kuvuma muzeeyi Magalo okumutta obusi olw'okuba nti yayogera ku muzeeyi we kubanga jjukira muzeeyi Magala y'omu ku baasooka okwogera nga n'omugenzi Tamale Omukama mumuze mirembe tanaba kuziikwa. Nakola statement nagamba nti Tamale abafudde Mukama mumuze mirembe naye kanayogera ebinkwebeza kwa nti yavuma kabaka abadakola bino katolamala okuziika. Tamale Junior n'atabuka avumye mwami Magalo okumutta obusi amuvumye ekyatamuvumye nga tekiriiyo nagala kyagenda maaso n'okumuvuma. Naye mu statement za Tamale Junior nga yagamba mbu lwaki onnumba nga nze sikulumbangako okitegeera naye nga jjukira nti naye kenyina n'abantu bazaayisaamu eggaali nga tebamukoze eki nga tebanakye bamunyeze. Alumbye bannabyabufuzi alumbye Robert Kyagulanyi akoze biki bingi ebikoleddwa ate era nga yagamba nti ovuma ote taata wange nga tetunaba na muziika ng'afudde. Naye ate jjukira era oyo omuntu omuyambuza ekibuuzo ekyo naŋŋamba nti Geoffrey naye jjukira nti nno Tamale mwami Tamale mirundi omugenzi Omukama mumuze mirembe tene yavuma kabaka nga mulwadde embeera gye yalimu n'amusekerera n'amuvuma mu kamera n'akola buli kimu kyonna. Kati lwaki ye Tamale Junior kino kimuluma nnyo okusinga kino taata we kye yakola? Kati nsaba nkwanukule nga nkuzaayo gwe omulabi waffe ku mboozi 2 ze twakola wano ku mboozi mu UG. Emu eri mu weeks 3 eriko abantu abakunukkiriza omutwalo endala eri mu weeks 2
eriko abantu balinga 9 zombi ffe twazikola emu eriko omutwe ogugamba nti Tamale twakulinza oziikibwe. Emboozi ey'okubiri eriko omutwe ogugamba nti Tamale Junior alabuddwa okukendeeza ku bigambo. Kati ntuuka ku nsonga yo bw'onaaba omaze okulaba emboozi ezo bbiri gwatugoberera ojja kuba otuuse kuba saagala kweripiitinga. Abaana b'ennaku ze bakayita kasabbuuni saagala kwesabbuna. I don't want to repeat myself over some issues. Naye kye njagala omanye nti Tamale Junior mu kaseera akatono ennyo afuuse irrelevant. He is irrelevant to the world. Kakati alina okufuna abantu be yeekwatako ateekewo embeera emufuula relevant. Ekimulumbisa baamagala nawe kanyini ajja kukulumba nange asobola okunnumba n'omuntu omulala yenna asobola okumulumba kubanga omulimu gw'alina gwe guno gwa kwogera. Okitegeera mu kwandibadde ng'okwogera ensi yali esuubira yazannya kaadi mbi. Tamale yalitudde wansi nga mulekwa n'afuna sympathy vote. Okitegeera bambi abadde abeeranga ne taata we nga bakola ku social media era nze singa nali Tamale naalibadde buli wonsanga nga ntonyesa otuziga naye omwana asanyukanga ye yatta kitaawe. Omwana akudalira bamulekwa okulya amabugo tuli eno sente twazifuna nafuna amabugo nawe atafuna amabugo linda ko ajja gafuna. Kati ebyo byonna abantu bakusoma obwongo namanya nti ono talina kyatukola ki kyatugamba. Kati bw'amala okuba nga talina kyabagamba atandika okubavaako. Nakugamba nti Muzeeyi Tamale mirundi ekyamufuula ow'ettutumu oba ow'amaanyi ekisooka yakolera mwami Museveni era nga ye munnamawulire we. Nga ye musajja wo ow'oku lusegere era omulimu gwe tulowooza nti yagumukolera bulungi era yagukola tewali kyataakola bulungi. Buli kimu yakikola naye n'ayagala okubeera mu woofiisi obutavaamu. Kati n'atuuka n'aggyibwamu omulembe omupya ogwayingira. Kati ye n'asigala ku kikwata ekikadde ekya Muzeeyi. Omanyi waliwo woobeerera mu woofiisi n'obala n'ogamba naye kati bano bamaneja abazze nina kukyuka n'ambeera. Kati ye yasigala ku kiri seniority. Nze natandika ne Muzeeyi nze naleeta woofiisi mulwaniridde mukoleredde. Nze natandikawo woofiisi eya munnamawulire ayogerera President Museveni. Eyo woofiisi yange ng'alinga agamba nti kibanja yakigula ina n'ekiki n'ekyapa. Kakati bw'akyusa olutambi n'atandika okuvuma abakola ne Museveni waako. Yalina ensonga lwaki akola ki abavuma. Kiringa olwaleero Simon bwe ntandika okukeera ku makya n'envuma omwami Aloysius Bugingo tosobola kumpakanya. Mba n'ensonga yange kuba nawangala naye ebbanga. Omwana oli Uncle Bean yavuma makulu ebbanga lyonna ng'amuvuma ebintu bye nga tewali asobola muwakanya kuba yatambulanga nani ne makula. So Tamale Senior had a complete authority and a reason okuvaayo atandika okuchallenginga Museveni ne banne era nga ne bw'aba abavumye byonna byabavumye tewali asobola kubiwakanya kubanga yali wa mu nnyumba. Ekyo kye kyamuwa relevance nga bw'ajja n'atandika okwogera ebintu mu bantu abantu bagamba ne musirike oyo musajja ayogera ye Tamale eyali omuwabuzi eyali omwogezi. Okitegeera naye kakati gwe Junior obadde oyogerera ku kitaawo. Obadde oyogerera ku kiki ku kitaawo. Kitaawo afudde obanga waliwo emiti egibalira ku ginne waagyo era nga gusobola okubala waliwo akatunda tukayita katunda kaganda nti bwe kambuka bwe bati ku mutuba bwe katuuka waggulu kasobola okuteekako ekitunda bwe kitinga kinene naye amaanyi g'akatunda tegabeera mu kino gaba ku mutuba gwe gakoze eki gwekutte era bw'okeera enkya n'otema omutuba ne gugwa akatunda tekasigalayo luddawa waggulu. Kati Tamale abadde kitunda ekimerera ku taata waakyo Mukama amuwummuze mirembe bambi Senior omuti ne gukola ki ne guvaawo. Kati Tamale Junior talina muntu gwasobola kutunyumizaako mboozi kubanga he did not go into any office
Yes. Yagenda okuzibuka amaaso nga biwuka kye bizibula amaaso baga kizibudde. Kyagenda okuzibula amaaso nga taata waakyo mugobe wa mu office. Bwe bazala bino ebibwe bito tebisobola kutunuulirirawo. Kati Kitamale Junior kyagenda okuzibula. Nkwako kyakulabira ku I'm not abusing you my brother. I'm not abusing you. Yes. I'm not abusive. Masi kyagala kulumya abantu nalumizibwa nnyo. Kati agenda okuzibula amaaso nga kitaawe mu office akoze eki ng'avuddemu. Era singa yafuna omukisa oguzibula amaaso nga senior akyali mu office. Junior yali badde wa mutawaana nnyo. Yali badde wa busagwa nnyo kubanga ye bino byakola abikola nga agukola gwe mulimu. Okitegeera naye yagenda okuzibuka. Tayogera bugezi nga kitaawe yatandika kuba nti akikolanga wa mawulire. Kati Tamale senior yagenze n'okuva mu bulamu bw'ensi eno nga talina YouTube channel alinga Simon Lo. Nga talina YouTube channel ng'era emboozi ze bw'aba azinyumya tazinyumya nti alina ssente z'ayagala akole ki afune wabula nga ye alina obulumi bwe ku mutima. Ayogera ebintu bimuve ku muki era ayita bakyali be ne boogera era ng'osanga biri ku Megatron bitambula biri ku ya Kasuku bitambula biri ku ya Tamale Junior bitambula biri ewa Kwezi biri ewa ono omusajja wange Muyanga Lutaaya bitambula buli muntu ng'agenda n'akola ki ne ku zi TVs yagendanga ko yagendanga ku televisions mbwafuneyo ssente wabula abantu bamununangako content nga balina kye baagala okumukola ki naye yali atandika okubamu oluseke aba TV anti okubamu oluseke yamala kukiraba alinga Kafeere yayimba naga nti endongo nagitandika empoomera Nyate nagenda okulaba nga gufuusa omuki omulimu ne bwembanze Mayanja natera okutandika okubanga oluseke nga buli bwembanze ebityana ng'osuulako kubanga ekiwoomereze kitandise okukizalenkeefu. So Tamale Junior olwaleero akyawalampa abantu abali mu layini ye asobola okuwalampa abo ba TikToker lwaki onjogeddeko lwaki okoze bwoti tosobola kunjogerako ze sikwogerangako kati kankusensebula owulire to look for relevancy because the content he's giving to the world si ya makulu. Content wa Tamale Junior si wa makulu tagattako. Kati alina kubeera mu ntalo. Ya bulijjo. Alina kubeera mwezi entalo kuba n'ekitaawe gwe musingi gwe yaleka amukoze eki amusimidde. Kati teyalaba ku version ya kitaawe ey'okukolera omuntu ebiri positive. Yes. Yalaba version ey'okuvuma kuba we yazibukira amaki kaliko government singa yasanga muzeeyi nga akyali mu office nga President Museveni nga akyali mwogezi najja n'alaba ku mirimu taata we gye yakola yali badde Junior mulala nnyo naye yagenda okusemberera taata we ng'ali mu version ya kuvuma. Kyovula nga bwabuli gwavuma waakiri awalampa magala bwabula gwavuma avuma maama we olw'okuba maama we akaabye olw'amabugo nfuna bulungi bwabulwa gwavuma ajja nakwevuma ojja kumusanga ataddeko TikTok ng'ali mu kwevuma ng'ajja ekifaananyi kye yeevumye ng'abuliddwe gwavuma cause that is what he does understand. Will I survive this day? Yes, I will. Bwembanga byenjogera ge mazima. Ososi ne mbadde sitidde nga ndowooza tonna kyolaba kye siraba. Sayo erigwe mbadde mmanyi nti onna kyolengedde kye siraba. Suunayambako omukyala oyo mulagirire aveeyo muyambeko omukyala afanda amuyambyeko era muyambeko mwenna mulagire tatomera. Embeera bwetyo bwekola ki bweri nga tusemberera okumaliriza era mu mbeera y'okwewaayiriza n'okuwaayiriza abantu waliwo eyawaayiriza ensi eno nga we bamubbako obululu abantu beekaza if kwekaza was a person musajja obululu bwe babubba sayimo towakana if kwekaza was a person then our papa weekazizaamu kano jjajja akaluba kakwatamu bulijjo jjajja weekazizaamu owai ne bakubba era n'owangula balemera okutuusa percentage ye abalala be babba nga tebaabalangirira balemererwa okutuusa percentage ye naye nga babba maama babubbira wa mugundi ku tale center ne mu box
Badai. Ensano mujifugidde ku propaganda. Naye it is okay. Ekirungi. By the way, laba Simon. Mu bukulembeze bwonna. Kizibu nnyo. Oyogera ngatalina. Osobola wajja batwagala bategeeza tikuno obulamu ategujja kwogerwako. Abakyusa bangi kamera nekyuka nekulaga ebitwetoolodde. Kubanga ti Simon njagala nkubuunine. Kubanga ti n'obufuzi byonna bannanga. Kyemmanyi nti eba Uganda awo weeri nga basobola okukubba obululu bwo n'omala n'osigala ng'otudde mu ntebe n'owangula. Maama obuwagizi oba olina bw'amaanyi. Era tusaba bw'ali baawummudde omulimu guno atuyigirize ku ngeri gye bamubamu. Omulimu tuguveeko badde tukyayagala okubaga tukyanyumyako olwaleero ddo emundu emu 2 3 4 gundi ngano ge bayita amatigga gendo yambeko omukyalo yajemuruka ali omuntu gwe twagambye okutubeereramu naye ali ku birala nnyo so budali ku birala nnyo so byebyo naye obudde bukyali byebyo bannange si byebyo kate twogedde kyabasibe. Yes ibadde nakikugamba kuba nali naawe twakyogererako nenkugamba naye kino kyava mabega wali eri simanyi oba kyayita mu kino kyayita okukira mu bantu babasibe era kyajja mpolampola mu mawulire aga nti nno bazadde babasibe n'ab'enganda zaabwe balabika nga abantu baabwe bakandalidde mu makomera baagala abantu baabwe bakkirize emisango egyabateekebwako balaba oba abantu baabwe basobola okukola ki kuvaayo. Sijjukira bulungi oba twakolako ku gundi eyo nakusanga ogikoze ne muzeeyi waliwo omuzeeyi gwe wagikola naye muzeeyi White teyali White wagikola ne chairman. Chairman nali ku kamera ne mugikola ne chairman. Nesisanyuka lwaki tewasanyuka mu Uganda muno mwami Museveni alina ekintu kyakola bwakuwa office akukolerayo akabadi akakufuula ow'amaanyi. Ekintu ekyo kyajja mu office kyatandika okwogerwako nga Bala mu Barugahara bamaze okumuwa office ey'obuwabuzi bwa president. Era essasi lye yajja nalyo nga liri mu chamber nga ajja ayina nalyo lyabasibe ba Nuupu. Singa mujjukira n'olunaku lwe bamukwasa office lwe yalayira ye statement gyatandika nayo yali yakwesiba ku basibe baani Nuupu abasibe ba Nuupu ng'agamba yazze kulwana kulabika nga abaana abo bakola ki bavaayo. Naye nze kye nali nsuubira era kye nali manyi kye bagenda okukola nali manyi nti abaana abo bagenda kubakwata nga bwe bakimanyi obulungi ennyo nti abaana abo tebalina misango gye bazza. Mayanja omuntu nga yazza omusango toyinza kumusiba mwaka gumu 2 3 4 onfuna bulungi naba nga takkirizanga nga naawe kenyini toleetanga bujulizi. Nga naawe kenyini toleetanga bujulizi busiba muntu oyo. Okitegeera nga tewali ground zonna wabula nga omuterese omulumya naye nga tolumya ali munda. Bamuteekayo ne bamulumya okubonereza n'okukanga mu abali ludda wabweru nti gwe boogeza n'okikola naawe ojja kubanga baliwa nga bali munda. Edda bwe twali tukyalunda nga tukyalima ennyaanya nze muzeeyi wange yalima nnyo ennyaanya wakwatanga eddiba ly'embuzi n'oliwanika mu musiri gw'ennyaanya kati mbwe enkima bwe zinaalengera eddiba eryo zirowooze nti banne baaze abaasooka okujja baabalya. Kati ng'ate bw'ofuna chance n'ofuna eddiba ly'enkima ate gw'oba okikubye ennyo tewali nkima esala kujja mu nnyaanya zo. Buli bwetuuka n'erengera eddiba ng'emanya nti hoba wakayima abaasooka baaliibwa. Naye lwakuba kino ekyabano kyo kyanjawulo tebawanika ddiba bateerayo ddala omuntu okitegeera. So abaana abo baabayingiza nga tugenda mu kalulu
bwe baba batuuse okwagala okubata era babatadde tufuluma tugenda mukaki mu kalulu. A very big signal nti bano we bavudde waliwo bagenda okutuulawo nga tuyingira mu kalulu abajja okufuluma nga yatugenda mukaki mu kalulu. Signal efulumye. Naye ekisinga okumbeerera ekibi mu bulamu bw'ensi eno Mayanja, ekintu ekisinga okubeera ekibi ye muntu okeera ku makya n'akukkirizisa omusango. Mu mateeka ga kkooti, once you plead guilty kasi ogamba nti gunsinga akuvunaanye ne bwakugamba nti nkusonyiye oba omaze okuteekebwako stamp ey'okuba nti wasingisibwa omusango. Ekyo ekigambo mwe mukirabanga ekyangu nti gamba nti ye nagukola kati bagukusingise bamale bakusonyiwa otambule okole ki ogende. Naye olunaku lumu ojja kuba oyagala okugendako ebungereza Interpol egenda okukeberako bweti abagaba visa bagenda ti Mayanja nti yasingisibwa omusango mu 2021 ogw'okulya mu nsi y'olukwe. Okitegere kiri ekyeyongerezebwako nti naye ne bamala ne bamusonyiwa ekyo kiyinza obutalabika era kyo tekirabika naye wasingisibwa omusango. Chances zo ziba nnyingi nnyo omuntu oyo aba akutaddeko ebbala ebbi. Nze obusungu bwe nnina ku muntu omu mu nsi muno gwe mmanyi obulungi atanaaba atasenya ekinteekesaako obusungu ku muntu oyo kunteekako ebbala ery'okuba nti erinnya lyange nali mbaddeko eruzira wadde nze saatuuka ku liri okusingisibwa omusango naye erinnya lyange ne libeera mu bitabo by'abasibe nga n'omuntu antutte eruzira tasenya tanaaba nga sibbye nga sikutte mwana nga sisse muntu nga sina kikolwa kyonna kyenkoze kinsibisa nontwala so ebbala eryo binnyo. Nze ndowooza nti omuntu bwe weekuba mu kifuba noga nti abaana bano mbabonerezza bwereere okumala ebbanga. Kyalibadde kya kikolwa kya buzadde kyalibadde kikolwa kya buntu bulamu nnyo okeera ku makya omukulembeze w'eggwanga n'aga nti abasibe bonna abali mu makomera olw'ebyobufuzi abasibe bonna abali mu makomera olw'ebyobufuzi bateebwe era baliyirirwe olw'ebbanga lye bamaze mu kuba ezo gavumenti sente ezirina ate nga ye bamuwa lipooti nga bamugamba nti bano bali bagala kujjako balya mu nsi y'abolukwe abakugamba nti bali bagala kujjako balemereddwa okuleeta obujulizi okumala emyaka ena baali badde baabuleeta dda abalala bali ku misango egifaanagana egy'abaana abo olwedde bali ku bibonerezo byabwe okitegeera bw'oba wasobola okusonyiwa abasibe ab'omu gy'ekinaana why not these young boys abaana bate buli mwana afuluma muyite mu State House tajja gaana emoroka ejja omuvuga okuva eruzira ajja kutuukira mu State House ebagambe you guys bakoshoninga ebyagala okubakoshoninga oba obawaayo kasente kosobola okubawaayo kabawe bagende batandika obulamu bwabwe obulala they will not come back into your lane naye si kwagala kubasingisa misango ekigambo kusingisibwa musango kintu kibi nnyo okumala emyaka ena ng'ojja mu maaso g'owekitiibwa omulamuzi ng'akusomera omusango gwe gumu n'ogamba nti nedda ngweganye naye n'otuuka n'ogamba nti kaakati njagala kukyusa statement yange kati nzikirizza bw'ogamba nti nzikirizza awatali bujulizi buleeteddwa anti bw'omala okugamba nti nzikirizza waba tewakyetaaga bujulizi oba otegeera kubanga gwe kennyini oba obuwaddeko gwe wennyini gw'oba omujuliziiwo kubanga era bw'ogamba nti no gunsinze oba oyina n'okunnyonnyola butya buwaguzza kati awo okyo kiba kikyahanginga jjukira bye baabateekako byonna byekuusa mu kubeera nga bakola ekkobaane ne Bobi Wine onfuna bulungi nkujjako mwami Museveni baabateekako ebintu bingi nnyo ffe twatuulanga mu meeting netukola bwe ne bwe tuti tulina amasasi bwe gati byonna biri ku fayiro kati obuki olunaku lumu n'ogamba nti ye nzikiriza naye nsaba ekkooti y'owekitiibwa omulamuzi bansonyiwe oba bansalire ekibonezo ekitonotono kitegeeza nti byonna ebiri ku fayiro yo niyo baga nti abantu beekanungu guwa bookya oba omaze okukitwala byonna bye bakuteekako nti olina akakwate ne Bobi Wine oba omaze okubikola ki okubikkiriza kati okukkirizisa kw'abano omusango olw'empaka kulina ne bekikwatako abalala abatali mu bintu byabwe
ekyo kyekiruma Robert Kyagulanyi Ssentamu n'aba NUP abalala ne bannayuganda abaki abalala nti bakaka abaana bano babakkirizise emisango egikwata abantu abaki abalala kubanga bagenda kumala bakozese bano ng'abajulizi okonvictinga abalala bano bamala okukkiriza nti ye kyali kituufu byonna ebituvunaanwa bituufu okitegeera bamala ogaa nti ye kyali kituufu byonna ebituvunaanwa bituufu nga nti otyo kati bamala baggula ku Kyagulanyi Ssentamu omusango walina ekibinja kyabayeekera nti sikirina nti baabali nze ndowooza abakola ku nteekateeka z'okulaba abaana bano nga bava mu kkomera mubeere just ba mutima muzadde lowooza bulowooza ku mwana wo nga yali mu kkomera okumala emyaka egyo minisita Balamu Barugahare ng'erinnya lyo bwe ligamba nti Bakarugahare lowoozaamu ku lugendo lwo olaba ekituufu nti abaana abo tebalina musango nga bw'okimanyi osala amagezi abaana abo bave mu kkomera anti kakati obuzibu naye ayinza okuba yali agadde ekirala naye ate nga ne state naye ate yali agadde ekirala kati ate olw'okuba nti bali bakama be nga naye n'okutambula n'ekyo kye bakola ki ng'era bulaba Mwami Museveni bwe yagambye nti nno akalulu kaffe ab'opposition bakakwatamu ne kati ne Balamu ne kati yenjiri kati sasa jakola ki jatambuza ati akabira ddala bantu baba naye nga luli abadde tabyogera okitegeera so ensi no buli muntu agikwatenga bw'agiraba naye nga ekikolwa ekyokusonyiwa abaana abo nze ndowooza kya kizadde mubate abantu mubate waliwo n'abalala abali mu makomera nga kituufu bazza emisango nze nabeerako eruzira naye ng'emitima gyabwe giri sore nga batuuka dde okubeera nga bakola ki nga bateebwa nze nsaba omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni funa abasobola okuwabula olina over 165 presidential advisors okimanyi nti baadvisor basukka mu 165 nga mulimu n'abeetaga okuwabula obuwabula oli mugambako obugambe nti n'abako n'okusenya so nze ngamba nti bawabulwe bulungi abaana bano bateebwe baweebweyoko n'ensako baweebweyo n'akasente babafuniye miliyoni nga 2 abaana abo bagende olwo baba tebavudde mu nteekateeka yaabwe ya struggle because jukire kyabakwasa kubera mu nteekateeka za struggle emyaka ena nga bakusibye bwe bakuta obanga enkoko gwe wali oligizaako enkoko okumala ennaku abantu bajja kubawa teri muntu agenda kubawa saagala mu kuteekewo essubi litaliiyo ebbanga lye bamaze mu kkomera gwe wali ogenzeeyo tebatukuba tiya gasi nga tugenda nga kati olaba olemereddwa nina kamera olemereddwa okugenda mu kkomera onaagenda mu maka gaabwe era amaka gaabwe gye gaasigala ese imo bawambeerera ki abaana baabwe ne bakazi baabwe wali obatwaliddeyo ekikopo ky'amata tetwali magere buli abaana basa school fees zibaweebwa ngamba gwe n'ebikozesebwa ngambye abantu mujja bbawa era omwo mwennyini muwabaweera saimo eri kijoovuga nedda sigali saagala tuteekewo mbeera lwaki ofuukire liri pazo saagala tuteekewo mbeera erowoozesa nti abantu abo balina kye bajja okukola ki kye bajja okufuna naye singa wabaawo enteekateeka yonna esobola okubaako ka contribution akaweebwa abantu abo kabaweebwe bagende batandika obulamu obulala kale katumalirize kyonako olwaleero tukkirize tukuleke nenga tukobaza bwebaza okuba nti otulaba n'ensonga enkulu subscribinga tubeere nga tutambula ffenna ate nawe yalagadde okulangako naffe essimu eri 0703 665 0703 665 ne tuba nga tukola ffenna sayidi awo tubeere nga tutambula naye ng'ekyenjawulo ennyo abanaffe aba Diamonds Pre and Primary School Budo Kimbejja abagenda kuddamu okusoma abaana bagenda kuddamu okusoma ndowooza batandika wiiki enegera okutandika so tubagaliza okuddamu obulungi naye nga bolowooza ku kyokukyusa omwana essomero alowooza ku Diamonds Pre and Primary School Budo Kimbejja ly'essomero gy'okusomesa omwana wo bulungi ennyo abeere ku muzuuli buli kimu bakirina facilities nnungi abasomesa balungi abaana bayita so buli kimu kyakabi nnyo twala omwana asome ku Diamonds Pre and Primary School Budo Kimbejja
essomero lyokka. Namba yange y'essimu ojja kunyamba ogintereko ku screen oba kanjigabe. Waliwo mikwano gyange abaagala okubaako bwe bayimirira nange ku ssomero lyaffe erya Kikonge Advanced. Bannange essomero lyaffe gye riri tubadde tuli mu kukola renovations. Nja kuyita mayanja mu ttaamu ng'etandise ojja olambuza abantu ku ssomero balirabeko. Tweyanza nnyo tweyanzeege abazadde baffe era ku Mmande tutandika tulina enteekateeka emalako omwaka. Nina abaana bendabirira kisa kya Mukama nkyebaliza Katonda naye abaana abo nange kennyini abalabirira neetaaga okulabirirwa. Nange kennyini alabirira yalabirira yeetaaga okulabirirwa naye nange sirina kye nina naye ng'ate njayaana okugaba. Nina abaana bempeerera abatakka wansi wa 15. Abaana abo mbafunira ebitabo ebikozesebwa okutuuka ne kasembayo kubagulira eddagala ly'amannyo ne badda nalyo ewaka. Ekyo nkikubuulira nkyebaliza Katonda. Ate nkwebaaza bo bali kulisa abaana bulungi. Kyanjawulo nnyo. Ngezaako natwala omwana ku ssomero ndabanga eritegeerekeka naye kawunga kabase. So omuntu yenna era taamu ejja omwaka ogujja taddayo. Omuntu yenna mukwano gwange yonna gy'oli mu nsi yonna agamba nti Simon Roko byokola nze binsanyusa. Thank you. Don't only end up commenting down there. Yimirira nange tubeeko ensigo gye tusiga mu nsi Mukama alituwa omukisa ntugikungula. 075 3 0 72 075 3 1072 ye namba yange enkubiraako mperezaako ka WhatsApp twogere tuyambe ku mwana w'eggwanga Uganda abenga asoma obulamu bukyuke. Dr. Koyada asangibwawo Kikonge oyo yatuwa offer ku baana baffe ab'ekisulo. Omwana bw'abaako n'embeera yonna nga yeetaaga okubeera nga ajjanjabibwa. Dr. Koyada yaŋŋamba nti atuwadde percentage leeta omwana ajjanjabibwe omwana oyo abeere ng'akola ki abeera mulamu. Nange nkuddiza bwe nti Dr. Koyada webali nnyo webali eddala offer yaffe era Mukama akutuweere omukisa. Waliwo ne Dr. waffe omulala asangibwa Kakindu. Bamuyita Mugenyi. Dr. Mugenyi owa Mugenyi Medical Clinic Kakindu mu Mityana. Nawe webali nnyo webali eddala. You gave us the same offer. So ebyobulamu ku ssomero lyaffe erya Kikonge Advanced Mukama atubiseeko akasubi. Tuyina abasawo abatendeka b'oku kitundu Dr. Koyada ne Dr. Mugenyi webali okubeera nga babatuyambako. N'abalala balina omutima omulungi bambi ng'oli eyo tolaba byakuzannya ebyakaddiire iwe gwe ekimotoka kyolabanga ekikadde wakaawo. Ate ffe waffe abaana baffe bajja kutusanyukira nga balaba kimotoka kipya bajja kizanyisa. Obutabo kikubako kalangi obutabo bwa reading oyinza okuba ng'olina toli mulungi nnyo mu bitabo naye nga waliwo ebitabo ewaka. Those story books are good for us abaana baffe okubanga bayiga okusoma. Njagalayo ne ku langi ssomero nalikubye plasita terina langi. Ekidomola kya langi ndimanja tuwe ebidomola bya langi mayinja tajja kumpa wadde akadomola n'akamu teri bantu bakodonga b'NRM nange sibyagala temumpa bintu byammwe nga wanyiiga nnyo. Bannaffe aba Kings Fitness Center kkiriza nabo otambule nabo gwe wenna ali bannaffe abali Luweero wonna beetolodde Luweero bannaffe aba Kings Fitness Center abagamba nti nogendawo okole ku duyiro okoleko ku aerobics okole ku gym eteketeeke gym yabwe nnungi etekeddwa bulungi gym weeri buli kawungeezi okuva ku Mande okutuusa ku Sande weebali baba bakolamuko mu gym ne mu aerobics. Gendawo obeere ng'okola nabo obulamu buzze bujja omugejo gukususeeko genda ogusalirawo ku Kings Fitness Center. Oyagala kubeera nga bannange oyagala kubeera nga obeera fit so bagamba nti no genda wobeere ng'okola ate si muntu mukulu wekka n'omwana mutwali obulaba ng'omwana omugejo gutabusaawo genda omuyambeko ng'obudde bukyali agenda akolerewo bajja kumuddabiriza bulungi asobola okuba ng'asala omugejo. Endabirira nnungi ebikozesebwa weebire equipment zonna facilities buli kimu kiriya wali so twala omwana akolere ku Kings Fitness Center Luweero. Kale nno bakubireko ku 0755216 908 0755216
16 98 njiddamu 0755 216 98 oba ku 0774 52 88 abala bannaffe ye Dela Torre Football Academy nayo weeri bakugamba nti nno twalayo omwana asobole okuba nga talenti yagiyimusa naddala mu byemizannyo omupiira okusamba omupiira so twala omwana wano twalabye waneeno ono golokipa wa Man U yani Onana Chokana ya wa Man U ne tamanyi golokipa waabwe eyo libadde limvudde mu mutwe naye Onana agenda kuzaala mu balala b'e Kampala wenda twogera Nkoye so bannaffe bakubireko ku kitone ky'omwana Football Academy weri bagiyita Dela Torre Football Academy era nayo eri Luweero so bakubireko ku 0702 897 oba ku 0774 52 88 ye Dela Torre Football Academy bajja kubanga ensonga zonna zitambula bulungi nnyo side awo bane twogedde nnyo tukooye mutukkirize olunaku olwaleero tukomaawo tubagaliza kaseera kalungi tubasiibudde. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Rubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga okoze bizinesi za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya Nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Rubega enamba yange 0766599997 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala sobola okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna abazannyi baffe tubatambuza amawanga okufuna obukugu n'okumanya buti ebintu bwe bitambula tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center okumanya ebisingawo tukubire ku 0774 52 88 47 jangu ku Kings Fitness Center kole kyonna ekisoboka okuuma omubiri gwo n'obulamu bwo nga bulamu tandika kati okutuusa ng'otaddewo enjawulo ku Kings Fitness Center kisoboka jangu tukole exercise okuuma omubiri gwo n'obulamu nga bulamu jimu eri erimu ebyuma byonna ebikozesebwa for you to work out aerobics classes ebikozesebwa byonna weebiri goba endwadde zonna kuma fitness ku Kings Fitness Center tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center ku Kings Complex tukubire ku 0774 52 88 47. Don't stop until something happens.